Abakungubazi bagenze Mbunja okuziika munnamawulire Ssaalongo John Sekandi Katali Kabbe yatiikirira ennyo mu kusoma ebirango ku leediyo ez'enjawulo omwali leediyo Uganda n'endala. Batanise na kusinza okwekwebaza Katonda olw'emirimu gy'amukozesezza mu bulamu bwe okubadde ku kkanisa St James Sandington Nsuube mu kibuga ky'e Mukono gy'abadde asabira n'ab'omu nju ye. Reverend Kambaya yabuulidde n'atendereza omugenzi olw'okukuza obulungi abaana aye n'abira taata omulungi gwe beenyumirizaamu. Ne waliwo abantu batalina kyakujukiza Katonda nga n'ekyokuboogerako opanga kiki ne Ssaalongo John kitegeeza yategeera omuwendo Katonda gamuteekamu n'ategeera ani eyamutonda. Ntambi Katali Kabbe n'omuto w'omugenzi agwedde ku bulamu bwe obw'emyaka 92 gy'amaze ku nsi ng'alese bamuleeku 3 wadde nga wamu Mukama yabatwala dda. Ayogedde ku bulwadde obwassa omugenzi. Ne ngamba Ssaalongo nti kiki? Ssaalongo ngamba nti okugulu kunzita. Ne ngamba abaana baleete emmotoka, abaana ne baleeta emmotoka, Ssaalongo n'atuuka mu ddwaliro e Naggalama. Oluvudde Nsuube boolekedde ku kyalo Bunnankanda ekisangibwa mu Ntenjeru Kisoga Town Council mu disitulikiti y'e Mukono maka g'omugenzi ag'omu kyalo gye yalama okuziikibwa ng'abakungubazi babadde bangi ddala. Maama wange namwandu oyo yaba abeera omununuzi wo bw'aba abadde Ssaalongo abadde muntu afu era afudde. Abaana baganda bange omununuzi bamuyitaani Yesu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.